Webale nnyo okubango kyali ku Salt TV tuli mu Munyo live kakati nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitundu kyaffe kino ekyokubiri tugenda kubanga tukiggulawo n'omukyala Jennifer myaka 35 ono alina pikipiki eya Bajaj Boxer naye nga agikozesa kutembeeya byannyanja nju ku nju. Omonno mwajja akasente kakozesa okuweerera abaana. Bino byonna tugenda biraba mu kanyumero kaffe aka Ntuuyo zange. Okuva e Bukakata okutuuka e Masaka mu Nnyendo waliwo olugendo lwa kilomita 34. Naluwuge Jennifer myaka 35 yalufula lugendo lwa buli lunaku ng'anoonya 10. Naluwuge awangalira akasaana mu Nnyendo mu ggombolo y'e Mukungwe e Masaka. Omulimo gwe gwa kutambuza byennyanja era bw'omusanga abonga pikipiki tolema kumutya ng'olowooza nti musajja. Ati yavaayo yimiridde wali. Emmaali agijja Kacyanga e Bukakata n'agireeta mu Nnyendo bw'atyo ne yeeyongerayo mpaka Kampala era ku pikipiki ye n'atalaaga njo ku njo agenda okudda mu Sakala ng'ekisero kikalu n'afuna eziweerera abaana. Ntandika piki n'engisamba ntandika n'envuga nvuga piki boda box eyo yennyini gy'olaba gyenvuga mpaka Kampala saawa 12 dakiika 3 nsimbula oluusi nsimbula na ssaawa emu kuba waliwo olwenki ababbi bano ababba abantu ku makubo ndi mukazi nga bondaba suuza na kilo 5 so omuntu yenna aba ayagadde okungwikiriza anzibako piki si yange n'ebyennyanja kapitona nandeka bubi. Ebyennyanja olubijja ku mwalo obutaguza bakasitoma be nveeduze amala kubikalirira n'okubisiika abituuse mu baguzi nga bikyali ku noobu. Nkalirira ekyennyanja sikiganya kutonya kwegamba butto supu w'ekyennyanja okutonya wansi kubanga singa ananyikira ogenda nga atonya ekyennyanja nja kwesanga nga kiringa nga bw'ofumba emmere n'ogijjamu supu n'oyiwamu omulala n'owa abantu ne balya. Naluwuge agamba nti omulimo yagutandika mu 2006 n'emitwalo 2 ku lwaliro gy'emyaka 14 aguzeemu poloti 2 abaana aweerera 4. Nsobodde okuzimbako akayumba kangaako ke mulaba nsulamu era kati wenjogerera nteekateeka okuzimba ennyumba esingako awo kale weewaawo nga ebizimbisibwa ntandika butandisi kubigula ate nsobodde okuweerera omwana wange omuwala first born wange Namugerwa Gloria kati asoma senior 4. Ekikyamusumbuwa ye pikipiki gy'akozesa kubanga siye buli lwatwala ebyennyanja mu Kampala agipangisa emitwalo 10. Entambula ne capital okusobola kuba capital ow'ebyennyanja yekka ekyennyanja kya bbeeyi nnyo ate kiriko n'omusolo gwe tujja nga tusasulira okuba nga agamba nti ate embeera ya COVID-19 gyekosereza abalala yayinza okuba ng'obuulyawo tagyevuma anti bakasitoma be bamukubira ssimu n'abatwalira enva okuggyako abaserikale bamutaataaganya ku nguudo keziwera ssaawa 8. Singa essaawa zikuggwako ng'ate okyali nalumunye okyali naalya gwe watwalidde ate osula makinje so obudde bukukwata oluusi n'ensula ne bwe sandisuze ne neekukuma oluusi mu nsikosiko oluusi mu biyumba ebitannaggwa. Agamba nti yagala gavumenti emulowoozeeko naye yeeyongere ku kapito gwakozesa n'ebikozesebwa ebirala. Ku ssaawa zino mu kiseera kino ekya COVID nsoomozeddwa kuba nfunye bakasitoma bangi naye kapito gwe nnina mutono tawera wadde kwota y'abantu abo bensobola okuba nti mbatuusaako abantu babeetaaga ekintu kyange olw'endabika yaakyo bangi. Naluwuge akubiriza abakyala banne n'abavubuka bakomye okwetuulako n'okulowooleza mu byasankiyo beekolerere ensi ebanguyire era abajjukiza nti aneeganya emirimu otuuse okulya ku pipa. Bikuŋŋaanyiziddwa Mukisa Ronald ku lwa Salt TV Omunyo.